Bano be bamu ku bikumi n'ebikumi by'abantu abalamaga ku lusozi Mwema, ekitegeeza nti Katonda ekamala byonna era nga kigambibwa nti lwa nkizo nnyo mu bukama bwa Bunyoro. Olusozi luno lusangibwa mu disitulikiti y'e Kibaale, mulimu ku masaza aga Bula erya Bugangayizi, ng'abantu bava e Bule ne Bweyo okujja okusaba emikisa kubanga kigambibwa nti omuntu bajja wano taddayo nga bwe yazze. Sabbiiti ewedde abantu beewa wano okusaba emikisa n'okuloopa ensonga zaabwe. Abanjungwa bayizire n'emundu nibesereka omukingire ekyo kikwetebwa Semwema rundi omubukuje kwetebwa Semwema. Ati bagenda kanugwabo nebagonza kubaguliza bagenzi babo gamba dora omusajja obuganga akoze ki ayizire. Olusozi luno lusamirirwa abacwezi abagambibwa okubanga be bannannyini ekifo kino. Mu lusozi luno mugambibwa okubeeramu omusambwa gwe bagamba okubanga gumanyi okukweka era nga gwakwekanga abasirikale b'omukama Kabalega ne batalabwa abasirikale abaali babayiga naddala abo abavanga mu Buganda. Tiniri ibara lyalwo balyeta ise Mwema kimwe isangu nka ekikalo ekyabasobozesaga kutunga okwirukira nesenesene nkaruhanga wabo bakayikiraho nimanya nti abantu batunga obulemezi bwona. Okumanya olusozi luno lwa byafaayo nnyo mu bukama bwa Bunyoro, waliwo ebiwanuuzibwa nti ensenene bwe ziba zigenda okugwa wano we zisooka okugwa era nga zigwawo okumala ennaku 9 olwo ne ziryoka zitandika okusaasaanira ebitundu ebirala ebya Bunyoro. Kigambibwa nti mu lusozi muno munda mulimu oluzzi olumanyiddwa nga Nabyewanga, kyokka olw'okuba ekifo kino kikwafu era omusasi waffe yatidde okuyingirayo talwa kusigalayo. Ekirala ekyewuunyisa ku lusozi luno mu mwezi ogw'Omunaana lukyala ne lulambula ku nsozi zinnaalwo nazo ezisangibwa mu Bunyoro. Ssentebe w'ekyalo kino Pascal Rugwija agamba nti ekitundu kino waliwo abakifuniddemu ebyamagero kyokka tasobola kujjukira abantu bwe batandika okujjayo kubanga akuze alaba bajjawo okusaba emikisa. Abantu abo bajja mu bungi baali baweze kumpi 13. Ekifo kino kirina embuga ez'enjawulo nga buli mbuga erina omulimu gwayo era eyatulambuza agamba nti ebifo bino tebirina kusobezebwa era ddala okutambula kulaba. Harriet Namukasa, Expirito Chimazi, WBS TV Kibaale.